Saymore official kyakoze Acram kikambwe wasozote asibita gwena omulungi ampuliriza o channel media ko subscribe for more updates, like, share and comment. Tebelabila okunyiga notification bell benga notified brenteka video empya abasajja banyivu olwa Acram okubeera nga abaswaza olw'okubeera nga aswaza Dr Kuluthum. Saymore laba naye avudde okitegeeza bannange kisusse yeyongedde okumugamba ave mu mawulire ku lw'ekitiibwa ky'omukyalo oyo Dr Kuluthum. Era neyongera okugamba nti Dr Kuluthum abadde agezezaako okuba nga akuuma ekitiibwa ky'omugenzi Mozaata naye Acram byakoze nedda. Tosobola kubeera nga mbikumalirayo kubanga bingi ogenda kubeera nga byonna obyewulirirako. Olinajati hajati mukyalo yabadde agezezaako okulwana ne reputation ye. Tuyinza okugamba nti erinnya lya Seeka abadde taligize nnyo. Yes, beeramu engeri gyali omukyala akyali mwana muwala muto. So ebintu by'omukwano tebirina formula. Ne tolina womuwuliddeko mu nkaayana za ttaka, tolina womuwuliddeko nga bamubanja, tolina ebiri mu busobozi bwe abadde agezezaako. Naye lwaki tomusapootinga? Lwaki towegattako okumusapootinga? Nze siri wano kujajinga Acram ku nsonga z'abakazi. Era ekyo temukinsuubira kukikola sisobola. Buno obulamu tosobola kutanga kujajinga musajja muno lwa nsonga eyo kubanga basobola naawe okufuleminga oba naawe osobola obbikola kubanga yensi mwe tutambulira. Naye obuzibu bwokka we buli Acram buli wamu wokka byokoze oluvannyuma lw'ebyo ebyabaddewo. Actually, I expected you to keep quiet. Singa osirisa okuva olunaku olwali nga wabudde olunaku olwajjo. Actually, ensolo yatandikale katutwale nti nno bajozera blog ababaddewo olunaku lw'ejjo ng'ofuluma. Maybe tekyandibadde kirungi kuba kuyitawo nga toyogeddeeko nabo. Kale wandivudde ku interview ya Joseph blogger tewandizzeemu kwogera. Ekino kye twandizzeemu okuwuliza nga wayiseewo weeks nga 2 ng'osimaze okitegeera nti akati ajati mumaze okutereera biki ate era n'okiyitako ng'okiyitako buyisi. Acram va mu mawulire galeke kuba gagenda kukuba bwegana kuba ogenda kunyiiga. Kakali kino kambayigirizeyo kimu because wetubeera ku live zino mubeeramu n'abantu common public figures abalaba. Weewalanga nnyo okubeera mu mawulire mu kaseera nga amawulire makalu naddala nga gali mu layini yaffe neya entertainment. Abayimbi ba public figures ba presenters bonna bw'oba olowooza nti oli public figure olwananga nnyo emboozi ekwatako bw'ebanga etuukidde mu kaseera nga industry nkalu olwananga nnyo n'ogizikiza. Lwaki? Emboozi yo bw'ejja mu kaseera nga industry nkalu buli muntu yenna agenda kugyesiba kubanga batalina kyakwogerako. Bwe banaakunoonya n'ogaana okudda mbajja kuleeta abikomentingako. Bwe banaabula babikomentingako bajja kubyeyogerera kubanga tebalina kyakwogerako. Kakati njagala tubalemu okuva ku lunaku olwokuna tulinawo mboozi ki ey'amaanyi osobola okwogerako. Ate eno wiiki yonna twatandika wiiki eno ng'emboozi ennanga ey'amaanyi Kasuku ye yagireetaawo esimanyi okwepiica mu federation kubanga industry yali nkalu ffenna ne tubuukira okwepiica mu federation. Lwaki? Kubanga industry yali nkalu. Kaakati tuba tukyali awo tuli kuyakwepiica mu federation laba ate emboozi ya Acram weegwawo. Erina omukazi ayagala okusiba Acram, erimu Acram, erimu poliisi, erimu bano ba blogger abali actinga, erimu
ebintu presenter ababyogerako kati emboozi erina sources z'amawulire tosimanyi muwendo omuntu walemerwa okufuna Acram ajja nnoonya omukyala walemerwa okufuna omukyala ajja kgenda ewonyanga amubuuze wanaalemerwa okufuna onyango ajja kufuna babloga bakyogereko kakati bw'obeera Acram mu kaseera nga kano olwananya emboozi eyo neeva mu mawulire lwa nsonga nti the moment buli bw'osigala ng'ogikuumira mu mawulire oyongera kuba amawulire byakukola kakati kana kaseera kabi nnyo kubanga Acram kati industry nkalu ate ebiseera ebisinga amawulire tegatera kubeerawo ku Sande amawulire gatuyisa mu weekend gatera kuva ku Lwakutaano musobola okukkiriziganya nange wano buli we tuyingira Friday nga tewali mboozi kizitulwawo nnyo funa emboozi ezitulwawo nnyo funa amawulire ku Lwomukaaga lwaki ebivulu bibeerawo Lwakutaano kati emboozi eziba zabadde mu bivuvu ebyo zitera okutambula nazo mu weekend eziyingira wiiki kakati twagenza okufuluma Friday nga Acram yakola ekivulo kyadde kyawolukaga tekyabaddemu mawulire kati ekyo tetulina kyakukyogerako kakati buli muntu yenna emboozi gy'alinawo gye yeesibako ya Acram kati wakati ng'emboozi yeeriwo ate naawe ogiremezza mu mawulire buli akukubira essimu n'okwata n'okomentinga okuleka nga kikkolera okuleka nga kikkolera mu ndowooza yange tekikkolera amawulire galeke banaino mule mtu kyemuliko simanya lwalidde obwenzi bukoze butya obwenzi mwe tebannabakwata bukwasi era nze swako jja balukira kwekuriminatinga musajja munange nga bwali omwenzi sisobola naye Acram amawulire g'ensonyiwe tolina gw'ogenda kukakasa ate embala gy'osize mu bantu nti olimba embala abantu gy'obasizeemu nti olimba kyova olaba nti buli wogenda mu comments buliwolaka video buli omu awoza alimba kakati bonna bamaze okukakasa nti olimba otwaki oba okyafa nabo baleke n'obwenzi nabo tebuli nnomo ate bugenda kwonooneka nga tulaba but kya bulijjo yani ate kya bulijjo yakitegeeza nnomo obwenzi buli tutambula nabo obwenzi bulinga nga sitaani tutambula nabwo sitaani atukema buli lunaku naye tekimufuulangako Katonda ekyokubiri bannaye mwalabyeku mukazi bw'afaanana mwamulabyeko okisanga wano misi mwamulabyeko bw'afaanana bannange nadde neebuuza omukazi wakitalabikako mu kamera bannange ekayabimbike So mikwano byebyo oliwadde mukozesa comment section naawe osobola okuba nga otuwa endowooza tulabe gwoyogera ki ku mukulu Acram ono kyakola mazima ddala okuswaza omukyala Dr Kuluthum agezaako okubeera nga asirika nga yeewa ekitiibwa na biki naye mazima ddala byebyo gwolaba nga kyabuvunaanyizibwa olaba ng'omukyala gwe boogerako lwaki ye tebamulaga mu kamera ate naye bamulaga mu kamera olaba nga si ye mukyala asaana okubeera nga azzibwa ku Dr Kuluthum ebituufu tutwale bya mukyala oba bya Engineer Acram kuba Engineer Acram ayogera birala ku poliisi ayogera birala mu kamera omukyala ayogera birala kati ekituufu kyekirwa kuba emboozi tezigatta naye nga jebujja amazima gajja kuvaayo kubanga amazima tegeekweka